Embeera bw'eti bw'ebadde nga abasuubuzi bagezezzaako okulwanagana n'abapoliisi abazinze akatale k'e Busiya okukaggala. Naye kati tuli baginze ensawo zonna zijjudde wabweru. Basazeewo okutukuba Ttiyaggaasi. Ensawo zonna ziri wabweru, emmere eri wabweru mpitirivu. Ab'ebyokwerinda okutuuka okuggala akatale kivudde ku bagoba ba loole babiri ku nsalo okukeberebwa ne bazuula nga balina obubonero bw'akawuka ka korona. Era nti akatale kafa ak'emmere bakagula nga Museveni yagamba stores zirina okubeera nzigule. Ekigendererwa ky'okukaggala kwe kugezaako okukendeeza ku mujjuzo gw'abantu ababadde bawemberera akatale kano nga bava ne mu bitundu by'e Kenya. There wouldn't be any relevance of talking about closing the border while we still operate a market that has people who start across and then they are crossing to come and operate in the market. Katunda byakulya akatale kano keetaaga ne kasooka okuggalwa. Paka lwe tunakkiriziganya nti buli akola mu katale tumanyi gy'ava ne baani b'abeera nabo. Abasuubuzi mu katale kano bagamba gavumenti efuuse kiiso kya mbuzi era mu kifo ky'essira okuliteeka ku bavuzi b'ebimotoka ate obwange ebwolekezza bo. Naye gavumenti bw'ebeesazeewo okuggala egaane kukkiriza abantu be bali kugaana okujja mu katale muno. Basatu be bakwatiddwa mu kavuvuŋŋano kano kyokka abasuubuzi basigadde batolotooma ng'enkoko empanga gye bawadde amazzi amanaabemu.